Semwanga nziramu okwebaza baganda baffe abazze okuziikirako mukwano gwaffe Suna Ben yafiirwako maama we nabwekityo mwenna abazze okumulaga support okumubeererawo kyakabi abayimbi ba DJs ba comedians TV and radio presenters mwenna tubeebaliza ddala. Tutandise wiiki eno mu ngeri ya style mu ngeri ya kabi era otwogerera wano muganda nga olunaku olwaleero tutudde n'omukyala yomu ku bakyala bensinga okwagala era wenkera ku makya ne mmuwulira ng'ali mu ntalo mpulira ennaku n'ennyiike ne ngamba anyway byabisobola akwate bakulimba nti anyigirwa mu ttoka nedda muganda wange tekisobokera ddala tumulina olunaku olwaleero eva abeera fresh kuva ku ngatto eno bujala bibi bagita bati habaya akawoowo kati leero naye nsabye akawoowo kange nakyo kibagambe akansabye nenkamuwa nesibyeko kanakulyako tugenda kukasalamu ajati webiwaye enkola muganda yenda kuddiza akawoowo ngabira mu kamera musamoja akawoowo kange era obampulira nga mpunya bulungi bamanya ajati okola kyaki kawo ka hajjati keyajja emakka wakajja makka naye kawunya bulungi bakayita batya abawarabu balina perfume omulungi aba original kali mu sente nga mmeka ndeka mundanga abantu bajja kunkolimira bakolime muki nti ajati yeeraga naye nga teweeraga Valentine's yali etya tutandikira Valentine yali nnungi abanayina kulanga bakuwa ebirabo n'ebirabo ebyo siggwe yabyewaza ati mama nga lwaki mbyewa gwondebanga omukyala tali blessed atasobola kwagalwa atasobola kuweebwa kyogamba nyinza obulampa ebirabo omusajja yagenda omwami wange akola yagenda kukola nti wayino nti lwaki batampa birabo ate kino kyekimu ku birabo bye yampa essimu yaffe tetukikyusa yakuwa essimu yampa essimu nampa sente nampa ebimuli ekwegamba fold 6 nalina fold 4 kati oli ku 6 kati mulimu abagamba it will end in tears. Let it end in tears. Nti nabagamba I have to live in the moment. Tears weziri jangana zanzikaba. Kati nza mnemberawo ninde tears wezitajje. Niwezina janga nzikaba. Nga bampa bakitaawe nga bannewasiza. Kyogamba oli wavaawo oli wiringa okuzza. I believe in love munange. Ntya n'okubeera obwomu. Kati oli bwomu musajja ali bwe. Omwami waali tubeera wano ku Bluetooth. Ku ka Skype ne ka Zoom. Buli kimu kiggwerawo ajati. Technology yayanguya ebintu. Kwanzize ngamba Ibula gwe ali ku kamera ga naye ajati abeerawo atya. Abeerawo atya. Ajati ngaaga ebintu by'omuyisanga baby. Era mwami wange mpisanga baby wadde taliiwo. Ne kati yeebase. Onabuuza ku bantu. Wamaba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najati wavaawa. Navaawa. Mulimu abali Hajati oba yavaawa Hajati ku lufumu. Tokamanya akantu ako Hajati yavaawa wavaawa. I don't know. Sima. Kuli kayemeka. Navuddeyo. Wagwe ekigwo. N'olajanyira wansi ka video ako kana kulya katulage nga alaja na wansi awo wali obadde ki? Twali tuva kwetoola Kaaba emirundi 7. Kati omanyi mu kwetoola Kaaba muba like a billion people in one space. Bakusindika like wali force eba buli omu alaja na Mungu buli omu ayagala kukwata ku Kaaba. Mwene mwagala kukwata Kaaba eri mwene mwagala kukwata ku nywatu like yeah. Kumultaza mwenna. Kakati bankooye sanga banna Uganda. Bangamba bagala ku bifaananyi. Ebibyo enkooye Mbamba nkoye juka twali tuva ate tugende ku Sofa ne Marwa. Sofa ne Marwa bakugamba mbo mugenda kudduka mutuuke eri ate mudde emirundi 7 twagenda Sheikh Sechimwanyi nenga negibagamba jogenda okukoba tolengerayo n'amaso tegalabayo nenga nenfudde noga akaweddemu nenga abantu mukole bane buli musiramu yandigenze maka nga China amanyi on a serious note mbadde nja mwaka guno yeah nja contributing
Yeah. Tunula mu kamera ajati. Yeah, I'll do a contribution. Nsoke mu umura. It's okay. Neze nzire mu December. So kuddayo ffenna Smedro yagala genda. Wono mpera sente nga tugenda. Gwereeta nkugattireko. Yeah. When you tell me you're ready, zino zosobodde. Yeah. Okay, inshallah. So wavaayo, what happened? Kati munene mbagaba ne mundeke nkooye bakwetoloola. Kumba abali ready okukuba ebifaananyi n'amasimu gaali standby for the video. Nengeno giraba ng'etambudde. Kati nga bagamba ebifaananyi baagala kwekubya naabwe mbuki. Ndowooza anti munnange omanyi abantu bangi baba batulaba naye nga batafuna mukisa kusinkana. Ate kati wemutuuka e Makka mwena wabeerawo points wemusinkana nti mwena muli mu Arafa mwena muli ku Kaaba you know. Kati bambi bwe bandaba baasanyuka baali banjagala. Abantu beeyongedde okwagala ajati. I don't know, ne be nasangayo baali banjagala. Mulimu n'abeeyongedde okujjonkera omanyi I don't know kikitegeeza. Kulwanisa, kwogerera. Kati ate nze bansobola. Abantu baagala okuba. Mungu tayinza tuba kunzijjako Mungu bye yampa. N'olina abantu b'okoledde ebirungi ne bakwefuulira. Yeah. Ng'obalina wamukolera buli kimu kimu n'atandika okwefuulira. N'abeerawo ng'alina byayogera n'ogamba yimba bantu bonna ono. Yeah, gye bali naye. Of course, single omuntu emotionally or getting, you know, strong, affected. Nga wakabiwulira. Neno maliza n'ogamba n'ate obusiramu butugamba. Yeah. Abaana Adamu we batyo. Mungu yekka yajja okutusiima. Hey, era wano musabira mukwano gwange enkeera nga yatabusedda. Muwulira eri anjogerera kino ne mugamba ne Musa tokubaayo. Yogera bitono. Nalemezaamu ng'owakawo okisege ogamba bane Musa wange gwe nawanakawo ndowooza titugenda kubeera ku ekyo buli wonoondaba maama nti akawowo kange naye nga mu mbeera eyo ogyemu lesoni ki n'osigala oyamba abantu oba waba esoniye abantu mbayambira wala kikyala kwesembereza abantu yakuba by the time omuntu wava mu bbanga n'ayogera ebigambo ebingi ennyo omanya nti oba oliawo singa Katonda teyamugya mangu mu bulamu bwo yandibadde more dangerous. Kati omuntu kirungi n'omuyambira wala kuba empeera tuzeetaaga. Mungu atuwadde ebintu bingi nnyo ebirungi tulina obbigabana kubanga si byaffe atuyisizaako tubiwa abalala. Ye Hajat Kulthum Dr. Nalyo Dr. Cool Mysteries Oweris nalyo walitaddeko eryeriiso omwami wange Yoweris anti wengamba Mysteries angattako Oweris osobola omutegeera amangu naye nga teriri mu gazeti Mysteries abangi nnyo wanoza eka yalirina Hajati naye Katonda yakutonda era bbaawo yeesimye kuba ndowooza addeeyo n'agamba oyo namala mutemumulaba kyaliko simanyi abasajja naye kati musiraamu omayedda we twakoleranga bawoza simanya semwanga bakuteeka mu ccupa n'abasajja bateeka abakyala mu ccupa akuteekamu kati gwe waggwa anti akuteekamu kati akuteekamu atya amanya ebikusanyusa wamala obikolera ate kati fe abakazi tetwagala bintu bingi abaakumaze mulogamba mwami wange ankolera bwati nankolera kino kuulu kaŋŋonde kanjagale mwami wange gwe tokimanyi nti no abaami be batuwejjana akati gwe kasamala okukolera kyonna kiri gwe ngaokola empisa ng'owaana omwami wange omwagala nnyo anti olwo aba amaze okuteeka mu kifu naye yo wanoga ogiri munda muliwo toyinawo sinawe nekyusiza ate si kacutex eyinza oba cupa kiyibula ene yaminota yenyini naye omusajja mwagala nnyo ebyaddala mwena yatenze sikiraba nti mwagala nnyo era abantu bagamba mbu njagala nnyo omwami wange neze mba ndaba si nnyo nnyo nzewawo nekisa neŋamba oba atijje oba ddala amwagala omanyi mulimu ebintu abakazi bakola ng'alina baalumya nogahaaka mutigise nnyo bali balumwe numyani era nje badde yakikubuza olumyani nze atalina bajja bange numyani omwami wange toyinayo mujjawo yadde n'omu sirina ali luddawo
teri yali akubidde kulaga ava kuweeriiso wange ankubira atya essimu nti waayo wajja twakitova ku musajja sikiwuliranga nako nga nkubira atya yaddobera ku social media ng'oli amwesibako nze munenga onobeera ku social media jatigoyaga ka tikitoko tulina ba admins kati admin oba omusasula kukola kikuteerayo content wo okay Ibra agambye tuwummulemu aja ati ono tugenda kukomawo tunyumye ku bya Pretty Nicole andaba alinga ali mu kifo kati we wali omwagaliza abeere nti yatereera ayina ne papasi mu bulamu tugenda kudda ku tubyogereko ebyo twogere ne ku bintu bingi nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga aja ati ambuulire biki kati ebimusanyusa waaba atandise owuliriza ennyimba awuliriza bayimbi ki tova ku bukeji mukuliko ennyo baganda baffe abakyatulaba antwala mukisa guno okwebaza abantu abatulaba okuva mu diaspora abantu abatulaba nga tetubamanyi naye nga mumutumanyi mwebali nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe babawunsa b'amabaala ag'enjawulo nina babawunsa abanjagala ennyo ku davira ku catwalk muganda wange bagasemu wange buli kyokola kyakabi babawunsa bawuba mwenna tubagala nnyo tubagalira ddala ati ati wetuwumuliddemu tubadde twagala okwogera ku bintu bya Pretty Nicole. I'm not sure if you're comfortable to talk about it. However, oyina right eyogerako kyoyagadde. Pretty Nicole yagendako ewa Balamu, minisita w'abavubuka n'abaana. N'amuwa post, ayina post gye yamuwa. Sijijjukira bulungi naye akulaga nti ayina position gye yamuwa mu ofiisi ye. Ekintu kino kyemumanyi gwe gusoso kiwulirako, right? What is your take? Congratulations to her. Are you happy for her? Why not? Anti temwa separating bulungi yavaano ng'akoze ebitakusanyusa. Kati oyinza obba ogamba mwana gwe ne woonoolaga wa olina okudda ewange. Right. Nze muneesesiba ku muntu mbeera njagala nnyo okufulumya. Nti wembambadde naawe I see you nga elevatinga n'okusinga nze yakwata ku mukono. Ekyo ekimpa essanyu. Awo wali omwagala n'okusingako awo. Okay. Yeah, I thought she'd be stronger than me. Ngamulaba wow. But inshallah ajja kubaayo. Wakomawo nagamba mami I'm back. Omwahag. Why not? N'omugaba ebyo byonna tubyerabidde. Nabyerabira nobyerabira nze. Kubanga omutwe gubaamu ebintu bingi. Okay. Pretty Nicole ndowooza mami w'omulabi byayogera. Ya moving on, I'm happy for you. Nabo ekisembera bwetyo bwetambula. Ajati. Njala twogere ku bikusanyusa currently. Nyimba kizowuliriza kati. Kwa muntu oli muntu wa disco. Ndo kulaba mbivulu naye kimanyi. Twaliko naawe. Leka nsoka nkujjukize twali naawe wa eno mu baana ku mubs. Ne bateekako akayimba kazawi. Ate nkulaga vidiyo. Wali oyambadde ready ne bateekako akayimba kazawi masavu nga gookya. Tusigale bwe tuti nyimbira mutulire. Abaana bamubuuza nti nadda anti yo minisita wa genda yaŋŋamba nti abaana baagala vibe ng'omanya abaana ba university. Nebanga munange tobeera serious nga we tubadde mu office cause bansaka mu office. Ne mpagamba eyo vibe mubindekere. Wali mu ready. Semufaayo. Nzijukira twali mu hall awo somewhere. Kale badde sijjukira nti waliyo. Nze nkuva kanja ati nzire kwanisha. Wallahi badde sijjukira. Naye nga okitegeeza besides official duties z'okola n'ebitongole ebyenjawulo olinawo emirimu egy'ebbali gy'okola. Ebyange bya girl child ne women empowerment. Ekibiina ekyo kikyali. Bwe kiri kisomesa sikyagabula era ndi nnyo mu education empowerment. Kati nagabye 500 bursaries ku baana ba senior 1 senior 4 nagabye like 432 ninda n'aba university bwentyo nkyabirimu ebyo. Abakyala baffe bano bannamwandu bali ku ki? Abakyala bange weebali waliwo eyankubirako yani era ngenda balabako Naalongo bambi anjagala kufa bambi nange mbaagala kubanga manyi waliwo ekintu waliwo mark ejja mu bulamu bwo nga terivaawo kati much as Allah yansasira n'enfumbirwe walala ne siri kyerabya nti nayita mu kye bakyalimu kiba nkyali nabo kyabawa support mbaagala nnyo ate nabo balungi baagalika
bagalika tebalina tabbu naye bayambe bafuneyo ku baami nze buli we mbasanga nga semwanga ti obwomu bukyatuluma anti abaami b'ennaku zombu abasinga tebali serious zebaire n'omusajja newajja nga munjagala mukazi mba atya okuwayo omwana w'abandi kubanga nze byempulira eyo mbw abasajja b'ennaku zo tebali serious okugjako owange yekka kati abalala birerya sigambye nti birera ebirerya kigambo kivuma neŋŋamba they are unserious tebalina buvunaanyizibwa kati ayinza okujja ewa nnamwandu ng'oyo ayina bamulekwa ate naye naafuuka badden gyali nga te mukazi wattu abadde asobola okubeerawo n'abaana ayagala amuyambako naye okimanyi busiraamu omuntu afuna empeera wo awasa nnamwandu empitirivu naye muli wa nnamwandu abatawasika ngaaliwa namwandu alina obbanga alabikako kati nga abakyala banyirira tebalabikako banababo abakyala bange balabika bulungi ate bakyala basanyufu naye aja ati Spice Dena no yannyambako yadda mu kifaananyi kya Ichuli maitwa abatambuzanga ne jjajja Ichuli kati bambi yannyambako kyala wakabi bafunira ku ddagala ne kamere andabala abangi bangi betaaga olabirira mukama tugabirira ne tubalabirira hajati nyimba kizowuliriza ndaba omubuzaabuza nedda abasiraamu bagambe hajati omulamba nedda njagala nnyo akayimba k'empologoma kaani ak'empologoma nandolaavu yes nkaagala nnyo kuba bulwenkawulira nendabya ddala oba ngaaba akayimbira nze n'omwami wange kijja kumala hajati gwe buli kimu wessaawo ate wessa birungi byokka omuba akayimbira gwe nebbaawo hajati kijja kumala ng'olaba kati kumwami anyempologoma fembi nendabira ddala empologoma yange buli weewuluguma empologoma etalya muddo bagenda kunyiiga bebamanyi bagenda kunyiiga era ageragamba omukazi oyo wannaabe buli kimu yeeyagaliza bebamanyi ebizibu byabwe zegga byakakayimba nkaagala mpologoma naye akazina kako osobola okukazinamu nsobola naye sira ntunatera okgenda mu Ramadan anti kati tusikukola bisembayo era wandikazinyemu nga tumaliriza ndeka yimuka mwaja tutuwemu dansi y'empolo kayimba kyakalala abakanda bekayimba kimu kati ako Nando Love big up on yourself ajati akwagala nnyo Shiba yagenda Canada kuzaala tanadda mukazi wati toyinayo kayimba ka Spice aka Spice bungi the first born nedda ko ka Jasmine owa Spice Dena bungi wano kano kayimbira abakyala olwa regular wano kano kayimbira abakyala bakole nnyo okategedde ako yatadde n'aka Valentines ne King Saha aka Valentines ate sinnakawulira ve nalabyeko ku bifaananyi kono okawulira kayitirivu ogenda kukyusa erinnya siri regular kayitirivu nnyo ate omulala ali wano omulala bannange olwonawo Bebe Kuru ayina circumference sinnakawulira ayina ne motivation kagenda okutoba ke yatadde anti kati njagala osaleko eddiira ogendeko Joshua Baraka ba Epas ba Nava Gray ate yakoze ekivulu waze sasenze munesigana mubivulu ndi hajati hajati naawe wanyumizaako wali okyalina esseka yakutwalako ku kivulu kya kati nakula nali nkyali muto anyway nabaddeko ne mu kivulu kya Spice kubanga engeri bambi gyenkola naye mu bakyala bange kyali kirungi kyali kirungi twatula bulungi ninawe anti kati eringa gye twatuulamu mu butuufu tewaliwo bakita batya fujjo ng'omuntu atula n'otamula baana mmulaba waatudde mpulidde mawulire nali kumpi ne Dr. Bosa Dr. Bosa we yatuula kati awo wennyini natuula nabo ne mukyala we n'onyumirwa Spice nanyumirwa kayambala bulungi katuyimbira bulungi kamaama ne katulaga n'abaana bano be kayamba abaliko obulemu abali disabled omwana oyo mukama amuwejja namusiramulena bulungi Spice yetaka kuba musiraamu omulungi ngamba obulungi
obulungi ajja neyebuzabuza nakabakeri erinnya waliwo eyalimpa kugamba atyo manya siriibuwo ng'awagiddwa Family ya Mpoma Royal Schools omuli Mpoma Royal College kw'ossa Mpoma Parent Schools na Miryango Seta Mpoma Junior School ku Lwebugerere okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku masomero gaffe gonna osaaga n'okusaaga kakati lwaki tetubasiibula busiibuzi ne tubalekera emboozi za boda kale mu biti ebijizu temuvaawo enkya tukola ki we tulahe ne program zikyagenda mu maaso fedde tuberekereza musibe bulungi babayi program ajita enkyenkya ziba mboozi za boda mbanyingire gwe muganda wange tukikwasaganya tuba tuwayawuna banafe ba boda boda byabitala bitambula bitanze MC Maswanku wala bango olobanga ogikeredeko ku macha awo wenyini walina okubanga obeera muganda wange ekibanga kikambola bulungi muliraganamu ne mu luguudo no wakati mu kibuga ennaku zino kajjamu kanyi nnyo kanyi nnyo ddala muganda wange nga bwolaba Masakaloli bwayimidde muganda wange ngenda kuwa taxi wano ngenda kuwa taxi jangu musiramu kozi abaziyimba muwano abadde kimusiramu nanti atikka wano kyengera nsangi ate gwe nze nkuba lisiiti ababodaboda bano tebabatawanyanga mmwe abakuba lisiiti tebatutawaanya kubanga mirimu gino tukolagana balina kukeeya wamma babodaboda abatakisi ababoda baliwo abasinga keeya ekituufu kiri nti buli omu aba ne keeya mu ngeri ye waliwo abasinga keeya bati bano ababodaboda balina keeya oba abatakisi balina keeya naddala okusingira ddala abatakisi balina keeya ayina okuba muno okuba lisiiti bw'ogasa omuntu ayingiramu baba tebakyagala kumanya kuba kati oteberezaamu wa bodaboda ebiseera ebisinga balagajjalira ki obulamu bw'abantu onaayingira waatalina kuyingira emotoka neesiba n'atafaayo lwakyesibye ye n'aleeta buki buleesi ekitegeera balagajjalira obulamu bw'abakasitoma naye nga si kirungi si kirungi bulagajjalira obulamu bugamba ki oli sitedde ndi sitedde mwana bapita Salongo pita kubina bingo makanika alikwata enyondo yo gwe kyekiriwo abatakisi bagambye muno mutumina luzungu mwababodaboda mbadde nga ndi kubata tumina luzungu why cannot meet non English? Yes, because I know what do you want for this time? nyagala oyita okoyitemu kasitoma mu luzungu tubalumi tubalage kuba tugenda wala nnyo oyagala mpita aliwa kasitoma bamala okulinnya takisi ng'omugamba ota mu luzungu awo omunyumizaamu nga maze okulinnya ku boodayo. Yes ma'am, if you don't want taxi, I want to go with you. Okay, awo oba omaze omugba ekingereza. If you don't want to get taxi, I want to go with you. Bw'aba tayagala taxi Wamuta MC Maswanku wama bategerera ddala MC Maswanku kyekiro obulamu buli dede tuli mu Kingereza abatakisi baba bajerega wano mutumumanyi luzungu mmwe tumina customer care soko bakuba mu Kingereza wamba tugende mwana mpozi nyambatade mu Kijamaika tubateka mu tugende awagwani ya sadita man yenze last man yeah man it's me I'm a soldier yugi ku YouTube onsanga ina kwa obotegeza chao anti kati mbera boy ate mbisere bisinga we masiri kabe kange kano mbera ndi ku kiziki bamune kundo yaman ya nkubamu buno bulamu bunyuma nayo bulamu bumpi buno bulamu bunyuma naye sitani mubbi buno bulamu bunyuma naye oli mukola benyo awo mbera nkubamu kapera dede kati customer mwito ta mu luzungu awo mu rasta mwito customer mwana kama ni we go baby and I take you home baby ya wejeo dwe bakwata mbonga ako cyo obulamu bili steady ulaga wakati 6 ngenda mpijao ogenda mpijwa bitambula malidadi kajama mukalabe nakuzino anje nnyo ne ababoda bale kyaba bakoze mu abataxi tubadde wali mu bato mu taxi mumanyi mu luzungu mu abataxi oluzungu lutono wamma kituufu mumanyi luzungu tutegeera wamma kati kasomba mu itata mu luzungu awo walamuga mama ogenda mu luzungu omugambo oti mama webera munawe omugambo oti mama you going
eno bagiyita Buganda TV bw'ogivaako gw'osubwa abatakisi n'ababodaboda ekingereza kiwulidde mami are you going Ekyenkya kikutuusiddwako Nala instant noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavor. ForteBet Lunchtime Sport. Every Friday, don't miss the most attractive match of this weekend. Interesting tips, advice, and recommendations. Let yourself be inspired by the largest betting community. Be part of them. ForteBet. Play for billions now. Banaffe abatugoberera amanya nze Dr. Sengewe Richard okuva ku Beaver Organic and Natural Products. Litwayogera ku bubonero bwa ulcers. Ulcers bwemu ku bulwadde obutawanya omukutu gw'emmere oba oguse emmere digestive tract system. Era omukutu ogwo bwe gukyankala n'ojja tandika okufuna obubonero bw'enjawulo naye olwatwaga tunuulira biki ebireeta ulcers. Ulcers zisinga okuleetebwa ennyo akawuka ke tuyita Helicobacter pylori oba ke tuyita H. pylori. Akawuka ako kayingira mu lubuto lwaffe nga kava ku mmere enkyafu gye tulya naddala eri contaminated amazzi amakyafu abantu abatera okukozesa enkola ey'okwenywegera. Kawuka ako kayingira mu lubuto lwaffe katandika okuleetamu amabwa konoona mucosal layer netandika okufuna wounds netandika okufuna inflammation sinakina okufuna perforation okufunya ddala ebiwundu ebiwummula ekyenda nekitandika n'okubreedinga. Ensonga endala ulcers zisobola okuba ku acid okuyitirira kino nga kiva ku stress eri omubiri gwaffe okulyanga bwonywa embeera eyo teba nnungi